okukomentinga kiyamba mmwe Kojja Mpata Media bawa Fatuma namba nina pini ye yesimu anfumbira akachayi nenyoa ate Fatuma is short commentinga kubo commentinga kiyamba gobota commentinge era video yange jatambula omanyi bana Uganda mwamanyira terians mwe twagala bakaba parliament kwanga twagala tubere ne president Kyagulanyi ngali entebe mu ntebe parliament leta amateeka agagasa abantu byebino ombaka parliament abera think tank bayino kubanga musajja mulowooza nnyo batu twagala government ya Uganda ekyuke president Kyagulanyi Center mu Robert abere president wa Uganda omutuufu basebo ne bannyayo tugamba kyekiseera police zijje tukendeza abaka parliament babeere kinaana wala candidate yena ina umbrella tikinga oyo candidate ye mutuufu londo mbaka parliament w'omugaso basebo ne bannyabo abantu ababeerako ebweru twetaaga kituyita police n'amateeka ku exchange of prisoners tulina abaana baffe bangi mu makomera ebweru e Kenya, Dubai, Tanzania Kampala Central ebizibu byaffe fena tubimanyi okuviira ddala ku basuubuzi ku nsonga za kasasiro ogendera ddala ku unfairness oba obutali bwenkanya mu kusoloza ebisale bya government byonna mu misolo n'ebirala byonna ebinyigiriza abantu baffe wayina okubaawo etteeka nga bannayuganda bonna bafuna ebizibu ebweru gavumenti egera ne babeererawo kuba abaana ba Uganda ebyaddala baba bagenze kunoonya ttooki baba bagenze kusakira naye bafuna ebizibu bingi parliament tubeerayo okubeera eddoboozi ly'abantu bonna bannansi bonna bannayuganda weewaawo tutandikira mu Kampala Central naye tuba twagalako seeyo parliament si kwogera kuno basebo ne bannyabo si kwogera ku muzindaalo kuwanda malusu kanuka maaso ng'enteekamwa no obubaka bwa parliament si enkomo si kyekisembayo si ekyenkomeredde kyetulwanirira talina kyamanyi gwe mugenderako gwe mulandukirako ate noyagala empeereza ennungi enseefa mateeka enseefa nkola gy'oba tubagamba essiga ly'omubaka parliament omubaka parliament wa mugaso nnyo londa nga totunuulira kibiina